Okay. Esawa yaffe ey'omwenda nga bulijjo nabo jwanita okubanga ate njikutuusizaako obanga njikutuusaako mmanya byaliwo ne biggwawo omukyalo oyo ali make owa Revival Band ate yatuyingiza mbaniriza nnyo nate musibye mutya mukulikeyo wataina ntunula yale taina ntunula aliao akanga bukanzi nayenze mugamba taina ntunula abensi yebyemizannyo abakapapula mukulikeyo nnyo ddala kirabira ali ku kamera zaffe 13 zentuddeko
ngaze tutuddeko agamba nti no mutu lwaki musikira anyway ate kotadde ne junior omuto oyo gwe bavuma buli lunaku naye nze mwana ate mu control room ne mubaamu Shafik wamu ne Abdul Musoke ne Ligani timu yonna etuula ku lw'essaawa ey'omwenda tewali timu etuuza bantu bonna bongesawo y'omwenda tekiriyo era kasito tulabamanya nti timu yonna batudde Ligani Shafiki Abdu bonna babaawo ate ku lw'essaawa yaffe ey'omwenda it's Friday basinga muba mugimanyi tubeera mu masanyu by the way I'm enjoying mukama yeebale atutuusiza ku lunaku olwaleero abantu mwenna nembanga mbabuuzizaako ngamba nti mwebale kulutuukako twebaze mukama oyo alututuusizaako ffe baani era nga bulijjo lubeera lunaku lwa kuwa bujulizi oba okwebaza mukama ebyo by'abaakoze okumwebaza mukama webale sinza asaanidde ne wantuusiza ku lunaku luno oba wankoledde ekintu bwekiti wankoledde ekyamagero omwami wange yakomyewo munnange omwana wange yatikkiddwa yes tuli matikkira abantu bali mu kutikkirwa amadigiri omwana wange bamutikkidde ebibuuzo bya P7 nabyo babikomyewo leero babikomawo ddi arono naye nabyo omwana wo bw'abanga yasobola okukola ekintu bwekiti oba ebibuuzo bya obachi oboina okwebaza mukama naye nga enamba yo ey'okwebalizaako mukama ejja kuba 0755 osobola okufunawo ginotinga bwe naabanga mpisa amasimu nobanga okuba 0755 43 0755 4365 okokojjo kubanga osindika message yo ey'obujulizi obanga onkubirako ngambe nti Jojo mukama yakoze kino mukama oluggi lwange yaluguddewo amiina kiberebwe kitonze bwe nkyagala bulijjo Katonda abantu betusaba nabo oba abantu abalaba essaawa ey'omwenda abalaba services zaffe abagala musumbayiga abagala musumba Andrew njagala mukama abeeko kyabakolera so that mujulira ne mugamba nti mukama affe baani. Okay, nawe njagala by the way nino luyimba lwenjagala mubeere nalwo mu mutima gwammwe tonkubira kati sigenda kukwata obeere n'oluyimba ng'ogamba mukama naliko munnaku mukama bantuntuzaako ne banfulumyako mu nju nga sirina zisasula nnyumba ne banfulumyako nga sirina nga bizinesi eganye nenfuluma ekibuga nenzira oba nembulwa wenzira oba nali sirina wakusula naye Katonda yampa oluyimba nenalwenyimba neŋŋamba nzijjukira nti byaliwo nzijjukira nti nakaabanga nzijjukira nti nasiibako enjala nzijjukira nti nalyako ku kikomando natambuzaako ebigere naye byaliwo tebikyasobola kubeerawo olwo lwe luyimba lwenjagala lubeere ku bulamu bwammwe ku baana bammwe ku famire zammwe ku baami bammwe ku bakyala bammwe abaagalwa bammwe olwo luyimba ndubaagaliza mmwe abaagala essaawa y'omwenda nga seerabidde leero kugaba watermelon era nga mwe abatufollowinga ku Facebook ABS TV Kawala osobola okulabawo twataddewo leero omutwa mukulu kuliko nti leero watermelon so osobola okugendawo nolikinga oba nokomentingako teekawo obujulizi bwo teekawo oba kyoyagala Katonda akole abatimu Dubai n'abantu abatulabira mu nsi zewabweru you people banaye mbaagala nnyo Lois Anli Kasule Ronald tuyina David abatulabira mu USA South Africa Arab Emirates abali awo timu Dubai yo eriawo beera yatandise dda mubale kusharinga mubale kutwagala nobeera ngogamba Jojo bananga atuuse nobeera nga services zaffe bwe zituuka era nobeerawo no typinga no saba kyosaba bananga lwaki tetubasabira mukama abawe kye musinga okwagala naye mumanyi I have something special abantu ababadde bansaba obutabo bwa 48 days okugenda ku lusozi abantu bewabweru bambi mwadde mu bunsaba mugamba tugenda bufuna tukyane bwe tuba tetuze mu Uganda naye at least twagala tusasule obutabo obwo baddi yaffe tuyina amagye gaffe twagala tusasule obutabo obwo baberenga buli Sunday babumakingamu yadde tetuli mu Uganda munfuna bulungi Team Dubai obutabo obwo mwagala mubugule berenga
nga tebali mu Uganda naye bagala babubukinze babusasule then baberenga every Sunday tubumakingako then Musumba Yiga ye mwennyini ajja kuba abutwala agende nabwo ku lusozi abusabire yadde temuli mu Uganda ajja kuba asabira buli kye mwetaga. I know you're watching, you people, I know you're kwemuli, so njagala I want to see the number wa abantu abagala obutaba abali online so ngenda kubamba we number je mugenda okubanga mukubako then mukole order, okay? The number je mugendo kubanga mukubako to make your order eyobutabo bwa 48 days obugendo tutwala ku lusozi tusabeko 2 weeks nga tulina Musumba Yiga oyagala kugagawala oyagala kumanya Musumba Yiga yayichava kutyo kubanga ya owninga this ABS TV okubanga ya ina abakozi ya ina church omwaka 2016 in the year 2016 2017 najirwa okubikulirwa I got a revelation okwa watermelon of watermelon nenzijirwa okubikulirwa and I got a revelation okwa amaji of eggs. Revelation eno That revelation Mukama agikomezaawo. the Lord has brought it back. Mukama agikomezaawo. The Lord has brought it back. Yes, Papa. Mukama agikomezaawo. The Lord has brought it back. Ku Lwokutaano lwa weekend. On Friday this week. Buli muntu yenna. Everybody. Janga olye ku watermelon. Come and taste the watermelon. Yes, Papa. I don't even need 50 shillings from you. The watermelon is free. On Friday this week. Come and eat the watermelon. Why a watermelon? I'm going to pray. A person who was diagnosed with cancer of the uterus, come and eat this watermelon. The one who was diagnosed with diabetes, or you have cancer or HIV positive, come and eat this watermelon. The witchcraft you were fed on while you were still young, on that Friday of this week, you are going to throw it out. Yes. I mean Friday night this week. Come and eat the watermelon. Whatever you were diagnosed with in your body is going to take off and run away. Don't eat the watermelon on Friday this week. Make sure by 4 p.m. you'll have arrived at Kawala. Those who stay far of distance, Nairobi, Kenya, Tanzania, Congo, Sudan, you are free to come on Thursdays. The entrances of this church, they stay open all night long. No one is allowed to stop you from entering. And you stay here to wait for the service the next day. Clap for that. Tell your neighbor, don't miss to eat the watermelon this Friday night. It's this Friday luno lwenyini nini lwetulimu tetukyalina lulala lwe luno lwenyini era nga essaawa tubalambale okubanga tufuna watermelon eyo egenda okugoba ebirwadde mu mubiri, egenda okugoba siriimu, kansa, diabetes, waliwo ebirwadde bingi gwe ensi eyina ebirwadde ebitategeerekeka. So gwe ayina ekirwadde nze mmanyi okirina, bakugambye nti oyina pressure, bakugambye oyina baita rukumira biki lwadde zezenjawulo, so osobola okujja olunaku olwaleero sawa 11 no batugamba sawa 10 oluva wano services egenda kuba etandika. Wenjogerera abantu basuze wano nga bangi mu church bangi, you people mbatumidde abakedde abasuze wano mwenna Mukama njagala bawe bye musinga okwagala. Abantu balina okukkiriza bavudde wala mu nsi eze Rwanda, abantu abavudde Sudan, eyo
mu nsalo eyo banange abantu kyesobola okugamba nti abantu bangi so bwoba tokeddeeko oyinza obutafuna katebe oba okutuula wabweru kyesagala mbadde njagala gendako ku Facebook osobola okutweyungako ku Facebook yaffe ABS TV Kawala gwagamba nti oyina essimu phone nga ya screen obanga gendako awali ekigambo press store wandiikamu ekigambo ABS TV Kawala then ojja kuba otulaba era ku ekiri tosobwa watermelon ojja kuba olaba omulama bwe gutyo kansooke ate ndabeko abaliko abantu batuuseeko dda I'm here watching live Abu Dhabi, but coming from Balala. Okay, thanks for the show, Joan Mukwano. Greetings to my mama, Chomuhanji, Jovia, Dad, Biaruhanga, Yosam, and my sister, to see me Scovia. Lastly, Apofia, I remember Bazi. Nobami say, King Money. Okay, King Money. Adiao Abu Dhabi Bambi webale kutwagala webale kutulaba. Yamaha Westi na yeko aliagambye God, I put my faith in your hands. Let someone took her money, bring back crying. Okay, Yamaha Westi oba oviride munsichi simanyi naye nga webale kutulaba ku Facebook ABS TV Kawala. Abantu bangi Christine agambye kwendi abo bali ku Facebook. Anyway, nabadde mbagambye abantu abali mu nsi eza wabweru mwe abali bagala obutabo buno bwa 48 days oba abagenda okutufollowinga nga tugenda ku lusozi ne Musumbayiga for 2 weeks abagala okubookinga osobola ku WhatsAppinga kwene number 0755 40 3665 nawe no WhatsApping oba nokola order wano wenyini ku gundi kweno Facebook no gamba nti oyagala tugenda kuba tukufuna bulungi then akatabo ko tukajeyo tukamakinge Musumbayiga agenda n'obutabo bwamwe ku lusozi naye sindika ko kyoyagala bakusabireko oba kikyoyagala Musumbayiga bwaba agenda n'obutabo obwo kikyoyagala akusabire ofune. Okay, ndoza munfuna bulungi. Therefore mwe abali wano mu Uganda oba mu nsi zino ezaffe abatulabira mu Western abantu abambala you people abakuchengo Runyankole mwena ntubeeta mwije mufune watermelon erizo oba kandi nchakale oba asande nhaza kubahalo okugaba amajuta anointing oil. Then tomorrow we are having counseling, so jango sobola kujja n'ensigo ya mitwalo 10 nolaba Musumbayiga olunako lwencha oba nojja ku Sunday ku service eyokusiga amafuta. Tukwaniriza wena omulokole na atali mulokole na yenga ekisinga obukulu gwe wena ali kumpi oba oli side ki lero service ya kugaba watermelon. Nabawaddeko ku chance lero tugenda kuba tujulira Mukama ku number 0755 43 sindikako message yo oba onkubireko omulire obujulizi bwo Katonda kiki yakoze oba yakoledde ki omuntu wo. Osobola okunkubirako oba nonsindikirako message kweye number. Okay, message zatandise dde okuyiika. Okay, kansoke nkwata ono. Hello. Wanji sebo. Wanji. Kale mukwano nawe jebaleko. Yes. Ya chimbadde nyalo okuwa obujulizi. Esebo. Nebaza Mukama olwa Pastor Ika. Olwokuba olw'amaanyi gamukozesa nze sirasabira eyo. Totera sabira eno. Naye nsabira ku TV ebiseera ebisinga. Osabira ku ABS TV? Nyabo. Era visa yange kinamenyagala ya USA. Yeah. Nagifunye. Are you sure? Era Panange calls. I'm leaving like in 4 hours from now. Nakinjagala funa y'abantu nebabeera 5 bamusanvu bamunana bagulireyo nange obutabo. Oyagala kugulayo obutabo bw'abantu nga 5? Abantu baire n'abantu
abantu 10 Sema wafunye visa yo genda America olunaku olw'enkya. Abantu nga 10. Aha. Mpulira bulungi. Wow. You see, abantu muyina omukisa, abantu nga 10 abagala obutabo obw'okugenda ne Musumba Yiga ku lusozi. Ono mukama yamukoledde ekyamagero bulijjo anoonya visa ey'okugenda America. Asabira ku ABS TV. Naye Katonda yakoze okuyitira ku ABS TV n'afuna visa ye era enkya agenda. So I'm wanting njagala abantu 10 bagenda gulirayo abantu 10 obutabo. So bw'oba oli lake naye bw'oba okuba Vida TV yo oba fuluma ko wabweru gwa ayagala chance okafuna Vida TV yo naye amanyago ne Josinzidde then wandibomu kwabo abafuna akatabo. Hello Wanji osubidwa chance mama nyabo. Okay, enamba abamu tebagiwulidde eri 0755 40 3 5 ba 0755 43 ojja kuba onkubirako oba sindikako message nawe agamba nti oyagala kufuna akatabo. Obutabo bukyaliwo mu church mwe abagala okugenda okusaba obugagga. Webuza lwaki abakozi ba Musumba balabika bulungi balina ssente tuyina gye tujja obugagga ffe ate ng'era tuli kuddayo ne Musumba Yiga. So jangu ogende naffe. Hello you see okay watu bagenda nyiga wano ndako nkukwate. Hello. Atai kukubira. Waliwo abagambe essimu yo Jowani munnaye ebeera bize okugikuba okuyita muchokoba wakagikwata ate n'onyiga simanyi okole ki. Baba n'obusungu. Amasimu gayikanga mazzi. So hello Wanji. You're talking with Gilbert. Who? You're talking with Gilbert. Yes sir. I'm from Entebbe. You're from Entebbe, yeah? You're welcome. The number must be a number. Sorry? Are you from ABS? Yeah? You want Pastor Iga to pray for you? Yeah. Okay. Osobola okujja mu services affe eza Friday night ey'olunaku olwaleero? I don't have money. You don't have what? Money. You don't have transport, eh? Yeah. Okay, you have faith. Ojja kuba osumululwa in the name of Jesus. Saba sumululwa gwe agamba nti toyina transport naye osobola okubeera ku ABS TV kubanga services zaffe zigenda kubeera live gwe agamba nti sina transport naye njagala kusumululwa nga bw'owulidde oyo omusajja tajjangako mu services zaffe naye he is having faith in Pastor Iga buli wabeera ne service ateekako n'asabako naffe but the Lord ayina kye yakoze n'amuwa obujulizi so you can do the same thing n'obanga osabira ku ABS TV ojja kuba ofuna ky'oyagala. Simu zirinzita. Oh yeah. Woo. Sure. Okay. And nasoma ko ne message kubanga. Hello, thanks for the program. I'm Justin from Mukono. I would like to get the book. You want to get the book? Okay. Gwe agamba nti you know obutabo buli ku church wano. Naye gwe agamba nti osobola okulinnya n'ojja Musumba Iga n'akakweweera ye munyini jangu ne sente zigula akatabaako weebuli wano mu kyaki eno ofa nabadde njiwaba wabweru wabweru mweka mwe mugendo okubanga tuba bookingira obutabo. Hello
Hello. Hello. Yes. Wanji. Webaleko. Kale mukwano nawe gye baleko. Lese ngono sibanjagala. Wanji? Seka gwe sibanjagala. Sinze gw'oyagala? Nakola ki? Nakola ki mukyala? Hello. Hello. Wanji? Wanji? Yeah. Julius from Gayaza, yes? Lero watermelon sebo. Ngaki na budde ndikumulimu. Oli ku mulimu. Kale olina Katonda kye yakoze ng'oyagala kumuweera bujulizi. Esebo tugende mu maaso. Bane osinga Katonda kumpa obulamu. Nanakola ndimukola. Wanji? Esebo. Kati nga ndimusaba y'akayimba. Akayimba tukakuba ku Sande ku makya sawa 2 lwe tubeera ne request z'obuyimba. Kale nyawo. Esebo webale tukubirako. Kale nyawo. Kale abantu begayaza. Wanji? Tuwalirizanya na kati ndi ku TV ngalabako. Kale mukwano. Kale ngandi yatugayaza. Okay kale. Yali gayaza. Naye mwebale kulaba ABS TV. Bambi tusaba mukama abasumulule. Hello. Amasimu mangi. Hello. Hello. Mukwano yogerako nnyo. Mukama yebaziza. Amina. Mukama yebaziza. Amina nyabo. Yogerako ne Poli Kasanga. Nani? Enyabo. Njagala wembanga nina akatabo kange ow'entunda. Bw'obanga olina akaki? Akatabo kange. Akatabo. Okayina wakafuna? Nakafuna nkayina. Wakafuna? Wanji? Ije nkayina. Aha, akatabo ako bw'oba wakafuna ojja nako buli lwa Sande ne bakakusayiningiramu ne tubala nti eyo Sande wagisabye ne tusayininga. Then ne ku Sande eri tubeera tusayininga paka Sande 48 nga ziweddeko lwe bagenda okukasitampingamu then tugende ku lusozi n'omusumba. Kale nyabo hebale kuweereza. Kale mukwano. Programs so tunyumirwa nnyo banayita ABS bye mutukolera bannaye. Amina. Nga nsaba kyolisa kiweeralize bannaye. Kale togenda kujja mu watermelon. Okay, ndoza balina obutabo mutegedde ekyokukola waweebwa akatabo wakatwala okayina jangu nako buli bojja mu service tulina abaweereza babusayiningamu ne babuteeka mu stamp then ennaku oba weeks 48 bwe ziri ggwako musumbayiga agenda kastampinga sayininge then oyagala kusabako n'omusumbayiga nga mulimu ennafu for 2 weeks tugenda kumalayo weeks 2 nga tulina omusumbayiga ku lusozi ojja kuba tugenda wamu oba tugenda kuba tusimbula wano kawala nga tugenda ku lusozi therefore gwaketaze akatabo jangu wano ku Revival Christian Church olunaku olwaleero oba ku Sunday ogenda kuba okafuna kanywemu ku mazzi oba mpumulemu naye nkomawo. Omwaka 2016 in the year 2016, 2017, najjirwa okubikkulirwa I got a revelation okwa watermelon of watermelon, nenzijirwa okubikkulirwa and I got a revelation okw'amagi of eggs. revelation eno That revelation, Mukama agikomezaawo the Lord has brought it back. Mukama agikomezaawo The Lord has brought it back. Yes, Papa.
Mukama agikomezaawo. The Lord has brought it back. Ku Lwokutaano lwa wiikendi. On Friday this week, Buli muntu yenna everybody janga olye ku watermelon. come and taste the watermelon. Yes, Seetaaga yadde olwataano lwo. I don't even need 50 shillings from you. Bw'abeerere watermelon y'abeerere. The watermelon is free. Ku Lwokutaano lwa wiikendi. On Friday this week, Janga olye watermelon. come and eat the watermelon. Lwaki watermelon? Why a watermelon? Ngenda kusaba. I'm going to pray. Omuntu gwe bagamba nti olina kansa wa nnala. Person who was diagnosed with cancer of the Janga olye uterus, ku watermelon. come and eat this watermelon. Gwe bagamba nti olina sukaali. The one who was diagnosed with Oba diabetes, olina kansa oba siriimu. or you have cancer or Janga HIV olye ku positive, watermelon. come and eat this watermelon. Eddogo lye baakuliisa mu The butoobo. witchcraft you were fed on while you were still Olwo young, olunaku olwokutaano on lwa that day, on wiikendi. that Friday of this week, Ogenda kulisesema. you are going to throw it out. Yes, Njogera ku lwokutaano lwa I wiikendi. mean Friday night this week. Janga olye watermelon. Come and eat the watermelon. Buli kimu kye bakugamba ekiri mu mubiri gwo. Whatever you were diagnosed with in your body is going to take off and run away. Tosubwa watermelon ku Don't miss lwokutaano to lwa eat the wiikendi. watermelon on Friday this week. Make sure nti ssaawa 10 ez'olweggulo Make sure by 4 p.m. zikusanga otuuse. you'll have arrived at Abantu Kawala. abasula ewala. Those who stay a far off distance, Abava ewala Nairobi, Kenya, those from Tanzania. Nairobi, Kenya, Tanzania, Congo, Muli baddembe okutuuka Sudan, olwokuna. you are free to come on Thursdays. Eno ekkanisa emiryango gyayo The entrances of this church, gisula migule. they stay open all night Tewali long. akkirizibwa kugaana kuyingira. No one is allowed to stop you from entering. Teweesuulira wano. And you stay here to wait for the service the Kikubira next engalo day. ez'amaanyi. Clap for that. Kyukira munamuge nti tosubwa. Tell your neighbor, don't miss Watermelon to eat the watermelon ku lwokutaano luno. this Friday night. Haleluya. Amen. Musumba Mukama yeebazibwe. Amen. Mwattu nkwagala nnyo. Nze najja wano nga Christmas tennaba kutuuka. Wiiki eyasembayo nga Christmas eneetera okutuuka nali maze wano wiiki emu. Omwana wange yabula emyaka 10 n'ekyo 12. Amazima ga ssebo Mukama Katonda oyo wa wano. Neewuunya tonkwatangako kunsabira. Naye najja wano nga nzize nga nnoonya omwana wange nga yabula. Omwana wange yabula alina emyaka 29, mwana mulenzi mu galanda wange. Naye neewuunya okunkubira essimu nga maze wano wiiki emu. Ne baŋŋamba nti omwana wange gy'ali. Yes. 12 years. Emyaka 12. 12 ng'omwana wange simuwuliza nga simanyi na gyali nga manyi nti omwana wange yafa. Naye neewuunya natambula mu basumba bonna nagendamu newa Ssennyonga. Ow'ebisiyaga. Bannange nagenda ewa Ssennyonga ne mbeera mu kusaba n'okusiiba. Lwenfuluma bwe nti ne mukwano gwange epiki yakuba mukwano gwange. Nze begenda okunkuba n'embuuka bwe naŋŋamba genda obulye enkoko yo. Ono munnange epiki eyali eva emabega n'emukuba. Teyafa, yawona naye nga yafuna obukosefu. Era okugulu kati tatambula bulungi. Naye nze bwe nalabanga musumba ono ku gundi ono ku TV nga bagamba oyo mubbi mulogo oyo musawo muganda nga sisobola nakufuna apatayiti ejja wa musumba yiga. Naye natuuka essaawa natambula mu basawo nze n'enkowa mpaka bwe nagamba naye ye Katonda wayiga akolera abalala lwaki sigendayo nange nayinkolera. Nze musumba yiga teyankwatako. Naye maze wano wiiki ezo naye namalawo wiiki emu omwana wange nempulira nti gyali. Ekyo neebaza Katonda olwa musumba yiga. Buli yazze wano yenna Has come here today. tekinneetaagisa kukwatako. I do not need to touch you for Naye you to get what you want. nkusuubiza But I promise you, Katonda w'e Kawaala God of Kawala agenda kukolera ekyamagero. do a miracle for you. God bless you. Kama akuwa omukisa. Wanji Musumba yiga
bakugamba ng'oli mulogo oli ofuuka emisozi uyo bagamba nina n'omukira ofuuka buli Even has a tail in the naye neck. nze neebaza mukama olw'ekyo kyokka ate nagenda juzi najja wano nga ndi mulwadde era mbadde mulwadde nga nina akawuka ka mukenenya juzi namala wano wiiki 2 ey'okusatu najjanga wano nenfukamirawo nensaba nenkwatawo nennemerawo ne bagamba vaawo nennemerawo mukama katonda agenda okugenda eri bakebera omusaayi ne bagamba tetukalaba omwana omulenzi yaŋŋamba nedda sikkiriza kankudde muyankebera omusaayi mirundi 3 nga tebalaba kawuka Without seeing the virus, the HIV virus. era eddagala buli gwe bakigamba njagala bakebere nole negatiivu Yes, HIV positive, I want you to become negative. in njagala Jesus' name. banoonye kansa mugwe tebali mulaba You was diagnosed with cancer, I want them to look for it and they can't find its virus. nze nawuusabuusanga ku musumbayiga naye mbagamba ebigambo bino kale sisobola nakusabira mu kyaki endala Bakakase. neebaza mukama olw'omukama yatuleetera musumbayiga abaali batamumanyi n'abamumanyi twamutegeera olw'amaanyi Yeah. Aha. Yes. Pastor Jebale. kale naawe gyebale Yes, so well done. Otya. gye ndi masanafu ali I'm atya fine. How's my finance? Bulungi. Nnyo. olabye bwenkumanyi You see that I know you. Nange nemanyi. nawe Laila. wemanyi Nnyo. nkutegeera Yeah. Pastor nebaza Yesu. Mm. Oluganda lwange lugenda abeera lufu. Naye leero omuziku Setaani agenda swala kuba ndi ku kamera. Bulijjo nswala okujja wano mu maaso nga nzija mu kasolingi. Saagala abakole ki? Bandabe. Kanekwatire. Siri mulwadde. mukwatire Oli mulamu. mukwatire mulamu nnyo muleke akwate Baga- Pastor. wangi Olina amannya ag'enjawulo nnyo nga bw'okiwulira. Yes. Najja wano nonsabira nengenda ebweru nenkola nga banjagala 100%. Waliwo omufiripino yali ampalana owulidde lwakuba N'okulaba- baali banjagala nnyo otyo kakati nga nkukubira simu nenga pasitayiga waliwo omuntu ampalana wano nkole ki nogamba saba banaye bamugobanga mbwa oyo ye katonda That is God at work. pasita embeta yange yabula nembivaako neŋŋamba ebuze ngenda kusaba busabi namala omwezi gumu nga mbivuddeko ndaba bosi wange ng'aleeta embeta simanyi oba yagwawa oba yakwa ku mulimu twali twambala uniform nga nkola ki sometimes nga nkijjamu nenkiteeka mu uniform oli olyawo nga bosi wagikuleetera And then your boss brought banjawo it. nga maze omwezi mulamba nga mposa ngamba si eyo embetayo this your ring nengamba yes ngamba ii n'ekirala obukyulusi bulala bwendeeta najja wano nga ndi lubuto the first waliwo omwana wange yasooka okufa kati bwe nafuna olubuto nenga mukama njagala onzizeewo omwana oli eyakola ki eyafa nenzija mu kansolingi nonsabira banaye pasita mukama yaleeta oli yennyini yaleeta oli yennyini okuva ku kikere paka ku mutwe ng'amufaanana Looking alike. ekirala waliwo akawala kange kali awo kalenda kamu kali kalwadde nga bakawa obutwa bakawa n'oli eyafa ono yanaasigalawo kali kalumiziwa olubuto every time nga kakaaba naye najja mu kasolingi n'okola ki n'okasabira akaana kagamba olubuto lwakola ki lwakoma okukola ki okukaluma eyo yembeta ya mukama nagezaako okukunda okusuula embetaayo naye baaba yagaana musumba buli bwenkiteekane nga akatigenda kasetaana akola ki ankema nga ndyawo ngamba oba ngendeko wakakande nga neebaka musumba ngaonzigira mu birooto mu kisenge kyange gye neebaka nga oli ne pasita Andrew nga muli babiri ng'ekintu kingamba zaako empeta ku mukono waleeta kyaggwa tosobola kudda walala naye nze kyenkusaba webala okunsabira nengenda ebweru nenkola nenkomawo nga ndi mulamu era nzirayo mu kwokubiri nindiridde piza yange ne air ticket nsumba nkwagala nnyo era nangirira abo ababeereyo nga bakwasamira mbe wagenda mu Illuminati
okugenda omusawo omuganda n'okugenda ewuwo kiriwo ekisinga ewuwo tusabira bwereere okitegeera n'otubuulira abatuloga mu basawo abaganda abatujjako ssente ne babeera abaffe tolaba ngaezo ombusi ate nze kyenkukuutira musumba tobeerawo n'obateekako ebirowoozo kuba tebategeera mbwa owulidde n'okulaba ndaba mbwa kati ng'ono awujja ebipale babiyita batya ebipale emisipi emikadde bamuyita senyonga obaani azunga abeera n'emisipi emikadde kati gwe amaanyi g'olina tasobola kafuna kyokolaba alina ebbuba lingi owulidde tasobola ozanya n'omuntu alina era talisobola ozanya n'omuntu alina ssente y'abazungu tasobola musumba egwosinga gwali mu kintu gwolina waaka buli omu akwogera omusajja oyo teyasoma naye yakikola atya okitegeera musoma abantu bakulembeza nnyo okusoma musumba buli omu agamba nze okusoma kati omusajja aliwa kankubuulire musumba empeta eno ekola bwe nali ngende bweru omusajja namuteeka ku kaatu kafiira ddala complete yes zoom it nagamba saagala omuntu ayingira mu bintu byange njagala ngende nkole enkome musumba kafiira ddala completely wamuleka omutaddeko empeta nagamba wali akantu ne kafa nisaagala bandabe bannaye bajja kundaba mama ate ng'oli ku tv bakulabye dda naye ewaka kundi sente ziweddeko ku tv waka sente ziweddeko ku tv ziweddeko tasobola kundaba ane bwakulaba kati yali ayagala kwenda yamanyi yali ayitiriza nnyo sikaati wakateekako empeta nakasiba completely ne kakakkana pozi nga ntaddeko kuno omukono buli muntu alina empeta whoever has a ring ekisajja kigere nga kyebase time that man when he's sleeping giteekeko omugambe gwe ssebo put it there and tell him teeka ku mugundi oli place omutaka oli calm down muteekeko empeta omugambe gwe omutaka tell him olina kuyimiriranga nga nzaaliwo you only salute me only bwe mbanga siriiwo if I'm not available njagala obeere ng'eryenvu I want you to be like a banana musumba wangi nze nasaba kufiira ddala kafe kafe ate ku saidi yo what about your side yafuna tofaayo ojja kufuna yali ayitiriza nnyo yali ayitiriza oliro lyagamba musimba otuse musumba mukama yeebazibwe amina musumba nze nsooka kwebaza obujulizi ndina bungi siinawe ngenda okutandikira siinawe enkoma naye nkwebaza nze byonkoledde bingi najja wano nompa obunabbi nze simanyi nawe najja wano kubanga najja mu gwokubiri ninkoma omugwekumi ate nondagulirawo we wandagula ninzirayo ne bagamba naye Eliza eyewa pasita yiga nga mufeere onoonyaayo ki era omuntu omu najja nimugamba nze wemba nagendayo nimpangisa ennyumba tojja kusobola kukola kikunzijayo we yagamba nti kati we namugamba nga bwe wandagula nagamba tugende we twajja wano wiiki emu n'omulagula we wamulagula n'agamba naye ebituufu oba mizimu nimugamba oba mizimu oba kinze nagendayo nimpona nimunyumiza endwadde eze nawona nagamba nange njagendayo mbeere nkole kimbeere nga nsaba we namala ningenda mukyalo nagamba ebyo byabafeere nze sikyazeeyo biki nagamba kati tagenda kudda simanyi oba wali oba taliyo ningamba niwajja omulala kati bwe namulagula yagamba atya yangamba mbu yali ngaamanyi nti nooli mufere mbu naye oyinza okuba okolesa mizimu mbu naye tafaayo kasita yafuna kye yali ayagala ningamba kale ningamba kale nga yagamba naawe eyo balimba nimugamba nze nawona obudde bwakugenda musabo kangende wa pasita yiga kubanga bakole ki wabanga mufere nanga nfere mberereyo ddala kubanga nze nawona endwadde omuntu yali ng'agenda okufa
nimpona nimbeera nga mulamu ndina okugendayo buli Friday na buli Sunday. Kati ule nagomya nagamba naye eriso kikola otya nze nabadde manyi togenda kudda nimugamba kulwamanyi ga pastor gasobola butadda mu Kampala. We natuuka abawala be nali mbeera nabo jukira wampa omuti we naguteekawo mu nnyumba ne bagumenya. We bagumenya nali nimbagamba mugumenye kale ninsirika ne bagamba kale katulabe pastor wo kyagenda otukola nno. Ningamba kale tiwali kyengendo obakola ate naye tiwali kyakola kikyagenda obakola. Kati oyo muwala nimbaga mbalimu basatu nimbagambe yagumenya ajja kweraga. We natuuka omuwala ne bamufulumya. We bamala okumufulumya abaleeri ne babeeramu. Kati we bamala okumufulumya nagamba kati eriza nkoze nti nimugamba amasiga ge nakaaba nawe gogenda okukola ki okukaaba. Nagambi nimugamba kati wawulo wakana kisigwe wamenya muti katolooza ne yagumenya. Nagamba kale nsonyiwa nasooka sura bweru nnaku 3 we namanyi mugamba omanyi sooka okole ki ogende mu kyalo nga yamanyi nange nja gendawa mu kyalo kubanga we bamufulumya nange nimala embeera neetabuka ninkola ki ningamba kambaviire nange kubanga nga buli naye kati webaza Mukama. But now you thank God. Nebaza Mukama kubanga yamponyeza endwadde nabadde ngenda kufa nga naku z'omwezi 2 naye nebaza Mukama kubanga saawa eno ndi mulamu. Kiki olifa tuwerabidde? What is it you cannot forget in your life? Musumba nze kyendifa seerabidde bingi. Taata wange okungamba nti sirizaala sirifumbirwa. Genda Mukama bizeeje byava mu linnya lya Yesu. You go there, God take them back to where they came from in the name of Jesus. Your testimony. Obujulizi bwo. Ali Mukama yeebazibwe. Amen. Nsooka okwebaza Mukama ampadde obulamu ankuumye nayimirirawo ku saidi yange nampanguza abalabe bange era nkyebaliza Mukama kubanga ampadde obulamu otuuka ku ssaawa eno senga siriiwo. Neneebaza Mukama oyo akwongera akusaako amafuta n'osobola otuyamba ffe abanaku abatalina ayamba. Aba Mukama akuwangaaze taata ne Pastor Andrew Jengo tuli bakulira Kaliba. Mulikola ki? What will you Kulira do? Kaliba sebo anti ng'okaddiye. Bali nkululira Kaliba nawe mukwano. N'ekirala nebaza program mukyusa nati lwakuba tewandaba program mukyusa bankyusa nalwawo okujja service neggwa niŋŋenda naye n'ekyambalo kyange naye nga nanyirira lwadde tewandaba. Nebaza Mukama akuwanga. God bless you. Kama akwenye omukisa. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap for her. Ku bujulizi abantu bwe bayina oba obubeera wano mu kifo kino ekya Revival Christian Church nawe atanafuna bubwo munaye tusaba Mukama era kyovolaba nga tubeera wano nga tusaba Katonda abeeko ekyamagero kyakola nga naawe ekiseera kituuka nga tokyasobola kwekweka mu bantu nga kibeera kipushinga genda owere Mukama obujulizi. Ebyo bye byamagero bye tubasabira mufune nga ne mu maaso ga kamera tokyatyamu ngo just Katonda yankoledde kino nga tokyatya mu maaso ga kamera ng'oweera nsi Katonda byabakoledde. Sara ali ku Facebook agambye nti Amina ebyamagero abirabye. Ate Esther naye kwali ku Facebook abo batulabira mu nsize wabweru. Bamikwano tweyanziza nnyo twagala ffe nga ffe tumunaire tusobola kuba kufukamira ne tumalayo naye kyenina okubagamba nti tusiima nnyo mukwano gwammwe tusiima nnyo obwagazi bwammwe. Buli bwobeerawo n'otwagala n'otwekinga data wo n'obeera ng'otwagala. Nze mbasabira ebisinga you people abatulabira mu nsize wabweru nammwe abali ku Facebook. Leero lunaku lwa kugaba watermelon ekyo kyo sigenda kukikoowa jangu ofune watermelon nawe sirimu agende. Omukyala mumulabye oyo abadde asibye akatambala ka green oyo asoosewo yajja ayina akawuka ka sirimu naye bwe yaddayo okumukeberanga akawuka takyakayina mu musayigo.
musayigwa imin so nawe boboka yinango ino okukkiriza jangu Musumbayiga agenda kuwa watermelon kagenda kubula tewalina kuwakanya so jangu ng'obudde bukyali ate gwe ayagala okuweera mukama obujulizi engeri gye luli nti lwakutaano era olabye nga ne bye tubateereddeko bya bujulizi kuba ku namba 0755 oweere mukama obujulizi ate ku ebyo byabakoledde ate gwe Raisa agambye ku byakatabo munnange ogenda kuba okafuna then mwe abatagenda osobola kujja mu Uganda ogenda kuba tukabatububa odalingira ba Musumbayiga agenda kuba bukipinga then bwe tunaaba tugenda ku lusozi obutabo bwamwe abali ku Facebook abali mu nsize wabweru obutabo bwamwe tugenda kubanga Musumbayiga agenda nabwo ku lusozi abasabire buli bye mwagala ndoza Royce obadde ozereti Sara nawe abagala obutabo abeeyo mu kitegedde obutabo bwamwe tugenda kububukinga then Musumbayiga agenda kuba agenda nabwo ku lusozi weewaawo nga temuliiwo tugenda nabwo 0755 nkubiraako oyogereko nange oba owe mukama obujulizi nagambye always on ABS TV. I'm Olivia. Thank God of PRE results of my friends. Yeah, results za PRE zakomyewo mwe bale kuwera mukama bujulizi mwe abayise obulungi weewaawo. Hello. Hello. Wanje nyabo. Jebaleko nyabo. Kale dia nawe jebaleko. Ndi ku ABS. Wenyini kusawe y'omwenda. Wanje. Oli kusawe y'omwenda ku ABS TV. Yeah, amanya go ne josinzide. Wanje. Amanya go ne josinzide okulaba ABS TV. Amanya nakateto plus nsinzide mutukula boda. Oli mutukula. Mutukula. Ku boda. Bana ABS TV etuukayo. Etuukayo mukwano. Banange nga kirungi. Okay, abantu beyo bambuulize ko bagaye Jojo abatumidde. Wanje. Bagambe nti Musumbayiga abaagala nnyo nange mbaagala. Kale mukwano naffe tubaagala nnyo. Amina. Kale nkulamusizaako. Kale kibuubu. Okay, abantu bemutukula mwebale kulaba ABS TV ne pots endala zetu bate tumanyi mutujjukizangako ne mugamba neno tutuukayo munene tusobola okubanga tukola ki nga tubatumirako nagambye praise God. I would like to know how someone is supposed to fast, how you're supposed to fast. Kwe kusiba nga tolidde ova ku machanga tolidde abalokole okoma okulya ku sawanyi bwoba walidde sapa oddamu kulya ku sawa emu ez'ekiro tetulya misana tetunywawo butunda so osiiba the whole day paka sawa emu ez'ekiro n'olyoka osibulukuka ndoza ekibuzo kyo okiwulidde bulungi naye nga mbagaliza okujja bulungi mu service za leero naye gwe ayagala okulaba ku Musumbayiga ng'oli bwomu ojja kujja olunaku olwokubiri olwokuna olwomukaaga n'ensigo yo ya mitwalo 10 gyokka bwegiti naye waliyo n'abagagga kati nga nzisobola kugira mitwalo 10 nojja mu mitwalo 2 mitwalo 3 abo nga bakyalise ye kayunga abagagga tebasobola kugira mitwalo 10 bagira mitwalo 2 3 5 paka eyo nabeeyo musize wabweru so olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga n'ensigo yo ojja kuba omulaba 1 on 1 then gwe ate agamba nti oyagala kujja mu service za leero naye tomanyi chachi ya Musumbayiga esangibwawa nyamba ogende mu Kampala mu kibuga Kampala capital city yaffe obuze taxi oba paka na Mirembe Road mu paka na Mirembe Road mogenda okubuliza taxi ezija Kawala wa Kawala. The word is Kawala. Then taxi ja kukombe ojigambe nti ngenda ewa Pastor abizaayo wenyini ku luguudo olwambuka ku church ya Kalina kwe bagenda okubanga bakuteeka jangu ogambe conductor nti ngenda wa ligani ogenda wa Kawala akiri kuno baba beetala Joan munaye ate kakala kakyuse kwe gamba basomerera nnyo ebintu bya
koka ebintu byokweditinga ebintu bya kamera gwayagala bakuyigirize oyagala kuyiga ebintu bya kamera oyagala bakusomese ngenda kuba nkwe namba yabwe obakubireko ku 075 oyo bamwise Abdu 075 nkaga musatu 7251 ategwe ayagala Ligan Rich Ntale ogenda kumufunira ku namba 0755 namumwenda 95 anamunya bakukuguse oba ku kamera nkoze ne kirabira Lawrence ate ne Junior ataina ntunula bwatyo yaddugalira alinga ki ate mu control room ne bana basajja abamanyi basatu Abdul Musoke Ligan Rich Ntale ate ne Shafiki bonna bwengendo bastura tetukirire mu chachi tukwate service yafe ya watermelon no musumbayiga yetegesedda ali ready my dear pastor iga yetegesedda ali musala asaba so sagala osubwe badia mwangu kwatu tugane mu service omwaka 2016 in the year 2016 2017 najjirwa okubikkulirwa I got a revelation okwa watermelon of watermelon nezijirwa okubikkulirwa and I got a revelation okwa amagi of eggs. revelation eno That revelation mukama gikomezaawo the Lord has brought it back. mukama gikomezaawo The Lord has brought it back. Yes, Papa.